njagala tutunuulire enva kibo oba njogera enva kibo muntegeera ne amasiinya enva ezisinga okuwooma mu nsi yonna wabula nga bangi be bazitunuulira muli bazeenyinyala mbaaniriza mu katundu kano akazaabwe moments mwembaleeta ebintu ebyo ebyewunyisa ebiri mu nsi oluusi gwe egyo tesobola kutuuka naye nga nze ate nkutuukirayo nembigwetera awo oli n'osobola okubiraba nsobola okugamba nti amasiinya wetunaamalira puroguramu eno ng'omaze okkizuula nti mu nsi yonna zenva ezisinga okuwoomera abantu weewaawo nga wano bangi be muzitunuulira muzeenyinyala ate nga ffe abava eno mu bizinga by'essese bw'oyogera ku siinya omuntu amanyirawo nti oba oyogedde ku kintu ekisinga okuwooma mu nsi yonna amasiinya oba enva kibo nga ffe eno abasese bwe tuziyita ziva muti oguyitibwa ekibo bwe nkugamba nno ekibo ekyo kyenkulaga awo mu luzungu tuyinza okiyita the native palm tree era nga omuti guno gugwa mu kika kya palm tree palm tubiyita ebinazi waliwo ebinazi waliwo enazi naye eribo eno native palm tree ndowooza bangi eyo gye mubeera bwe muba mutambula naddala be musanga ebisenyi ewali emigga eyo mutera okulaba ebibo ebyo ku luguudo lw'e Kampala awo mwana gye mutambula eyo mubanga mubiraba naye ebibo ebyo waliwo ekiwuka ekijja ne kibiikamu amagi gaakyo ekiwuka ekyo tukiyita empalanda eyo bwebiika amagi be geeyalula gavaamu nkiyita ekivunyu kubanga bwe nakiyita ekivunyu ate abamu mujja kwesisiwala naye amazima gali nti muvaamu engeri y'ekivunyu ekivunyu ekyo kyetuyita amasiinya esiinya ekyenjawulo ekigiririko ne ebisokomi ebirala kubanga bamu mulowooza nti n'amasiinya nago kisokomi esiinya lino bw'olyetegereza lyo lyetoloovu wansi ne waggulu so nga ebisokomi byo okitunula butunulizi n'omanya nti eno ye wansi eno ye waggulu okwawula esiinya waggulu waalyo oba mu mabbali oba wansi olina kutunulira mutwe nolyoka olaba nti omumwa guno kyabika guno bwe guli wansi kino kyekya waggulu ekirala nti esiinya eryo bw'olyetegereza lyo si liwanvu ng'ekisokomi lyo limpimpi ddene naddala wano wakati n'elimpimpiko okusinga ku kikusokomi so nga ate ebisokomi byonna byo biba byenkanankana okuva emabega ne mu maaso mpozi n'ekkala yaakyo n'ekkala y'esiinya eno eyakakyenvwako akanyiriro kamala nduza nayo esikiriza oli ayinza okwebuuza nti ffe wano waffe twatandika ddi okulya amasiinya nyinza okugamba nti tikimanyiddwa olw'ensonga omanyi abasese ng'abazungu tebannaba kujjano ebizinga by'essese kyekifo ekyali kisingamu abantu abangi mu Uganda yonna the most populated place in Uganda the Uganda of today Uganda yakati kubanga jjukira abazungu bajjira tiwaliwo Uganda baatugatta bugassi luvannyuma ne ekifo ekyali kisingamu abantu abangi byebizinga by'essese era gwabadde agoberera ebyafaayo by'essese okimanyi bulungi nti mu myaka gy'anaawo abazungu bagamba nti ebizinga by'essese bino byalimu obulwadde bwa mmongoota era nti bwatta abantu bangi nnyo era abantu bangi bajjibwa mu bizinga by'essese okusobola okutwalibwa mu bifo ebirala naddala okwetolola ennyanja Nalubaale naye ekyo nza tuli kikubaganyako ebirowoozo ebiseera gye bijja nekyenjagala okugamba nti ebizinga by'essese byalimu abantu bangi nnyo abangi baafa mongoota n'abalala baatwalibwa bajjibwayo evacuation
era mu myaka gy'ataano awo byali biseera byakujja bantu mu bizinga by'essese bagaana okufa mu ngoota. Kale abantu olw'okuba nti baali dda amasiinya okuva eno nga bali amasiinya kubanga ebibo bye byali bingi nnyo mu bizinga by'essese ng'amasiinya ago gaali gyegali era ng'abantu baali bagalya. Kale tugambe nti okuva edda n'edda abantu we baabeera mu bizinga by'essese ng'amasiinya ago nga bagalya era abajjibwa ku ne batwalibwa ku lukalu yonna gye bagenda bwe baasangayo ebibo ku lubuubuuto lw'ennyanja nalubaale yonna okuviira eddala eno ekyotera okutuukira eddala weetoloole okutuukira eddala ebusoga bagenda n'enkola yaabwe ey'okulya amasiinya. Naye okubanga abantu baali baboogerera nnyo nti muli ebisokoni bangi baagalyanga mu bubba. Ekyaki enjagala okugamba lwaki abantu tebayagala nnyo kweraga nti bali amasiinya. Amasiinya gawooma nnyo nga singa oyigiriza abantu okugalya n'abalala ne bagalya ojja ganoonyaga ku bule. Kyova olaba nti abasese bonna abaava kuno bangi gye bagenda baasirika amasiinya ne bagalyanga mu bubba kubanga byagafunanga nga bayagala galiwoomu kubanga kyekintu ekiwooma ku nsi kuno kyotasobola kugeraageranya na kintu kirala kyonna. So amasiinya bwe gato abantu baatandika okugalya ne bava kuno musese ne bagenda mu bifo ebirala nga bagalya era tiwaliwo muntu yava mu ssese mu myaka egyo abaana b'engo basanga nga tebamanyi nti ekintu ekisinga okuwooma ku nsi kuno ge masiinya weewaawo ne bebanga tebagalabangako era bwe bajja essese babuuza baatugamba nga amasiinya bannange tugalyeeko tutya. Amasiinya nga bwe nabagambe gava mu muti oguyitibwa ekibo. Ekibo ekigwa mu lubu lwa paamu kungulu kiba kikaluba naye munda kiba kigonda. So amasiinya bwe galya kano akakuta ak'okungulu ne gatuuka munda gasanga ekintu nga kigonda. Kati ffe bwe twatambulanga mu bibira bw'osanga ekibo nga baakitema ne kigwa wansi ekyo kiba gaayanga okiyingira n'ebibwa ebiyimiridde gabirya. So ffe bwe tuyimbira bwe tuti ne tutunuulira ekibo ne tukyetegeeza omwo mulimu amasiinya nga tukitema n'embazzi nga kigwa ku ttaka nga tutemamu amasiinya gaffe nga tugatwalira mu budomola tugatwalira mu bintu eby'enjawulo mw'osobola okugassa n'ogatwala. Kati nno mu kiseera kino nasanga munnange makombe aweebwendero ewamba muganda wange naŋŋamba akadomola akaliita lita 5 ak'amasiinya kati nti kayingidde emitwalo egiwera 10-15 ng'ekicupa kya mineral water eky'amasiinya kiri ku mitwalo 2 n'okudda waggulu. Nti bano abazze muno ate ebiseera bino abagamba eyowaabwe nti tebagalya nti kati bali amasiinya naawe ne weewuunya. So bwe tutuwala amasiinya ago nga tutuuka ewaka nga tugafumba naye enfumba yaago osooka n'oliwummulako akatuli ku lubuto n'olissa mu ntamu n'ofumba. Bwe lituuka nga amazzi gakendeddeko nga lifuna butto waalyo omulungi omuyitirivu ennyo nga otandika okusiika n'ekiddirira kussaamu munnyo. Bwe nno awooza sirya masiinya nze bindabikira bubi. Nze bwe mba nsiika amasiinya gange sikuyita naye gwe eri gy'oli weereeta wekka akawoowo akava mu siinya Katonda yakatonda nga kanjawulo nga gwe wonna w'obeera owulira kiwunya obulungi okukamala n'ojjanga ennyindo onoonya wali siinya n'obuuza mufumba biki. Bw'obiraba n'obyennyala naye bw'okombako toddamu kuvuma siinya mu bulamu bwo bwonna. Essiinya lino liwooma nnyo
naddala ku mmere nga muwogo, emmere enkalu muwogo. Ate ekyewuunyisa muwogo waffe eno Essese ye awooma mu mpooma ya njawulo. Nze tompa matooke nga waliwo muwogo wayino waffe Essese. Bw'ova ku muwogo lumonde akumuuka obulungi, amayuuni agabwayise, emmere eyo enkalu. Ne bw'oba osobodde amasiinya gano osobola okugassaamu ettimpa, ye ettimpa mukyalimanyi mmwe, oba doodo n'osaliramuko, obuwoomi obuli awo. Amasiinya kye kintu Katonda kye yatonda nga buli kirungo kyonna ekyetaagisamu ekiri. Mulimu ennyaanya yazitonderamu, mulimu obutungulu yabutonderamu, mulimu kacumbaali yamutonderamu, mulimu obunzaali bwonna yabutonderamu, mulimu butto waamu yamutonderamu, mulimu supu anaafumba amasiinya Katonda yamutonda n'amussaamu amazzi aganaagafumba. Katonda yeerabira ekintu kimu kyokka, kussaamu munnyo. Era mpozi abantu bangi mulina ebibawoomera bingi eyo gye mubeera. Waliwo agamba nti nze njagala omucomo gw'embuzi, era bwe mbasiridde ku mbuzi mbasiridde. Waliwo agamba nti ente, waliwo agamba nti enkoko, enjokye, ensiike, enfumbe. Waliwo agamba nti nze bwe ndya ku kyennyanja ekyokye oba ekyennyanja ekisiike, engege. Waliwo agamba nti enseenene bwe zituuka ezigwa mu nnyendo kumpi ng'eddalu mu buwoomi bw'enseenene. Buli muntu alina ekimuwoomera, wabula nja kugamba nti amasiinya tolina ku ebyo byonna by'osobola gageraageranyaako mu buwoomi. Era Katonda yagawa byonna nga bwe nkunnyonnyodde, ne yeerabirayo ekintu eki, omunnyo gwokka. Naye ndowooza yagamba naye abantu bano okubawa bino byonna nabwekyo bakyenoonyezeeko. So Katonda kye kintu kyokka kye yatonda nga tikyetaaga kirungo kyonna, ebirungo byonna nga mwebiri amasiinya. Naye omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki bagalya Ssese yekka, oba abasese abo lwaki bagalya bokka? Nedda munnange, amasiinya mu nsi yonna bagalya. Bw'ogenda mu kitundu kya Europe, tandikire ku Europe, genda mu ggwanga lya Portugal. Mu ggwanga lya Portugal balya amasiinya era nako gyegali. Bw'ogenda ku Asia, amawanga ga Asia, tandikire ku Philippines, balina ebibira era amasiinya gyegali. Jangu eno mu Indonesia amasiinya gyegali. Jangu waliwo Papua New Guinea, eyo amasiinya gyegali. Jangu mu Malaysia amasiinya gyegali. China amasiinya gyegali. India amasiinya gyegali. Ate bo bagalya mu bungi nnyo okusinga ffe. Naye bw'ogenda, tugende mu kitundu kya America, amawanga gonna agali okuliraana omugga Amazon, Ecuador, Brazil, Chile, amawanga gonna agali awo bonna bali amasiinya. Fano mu Africa, katandikire wano waffe Ssese, amasiinya tugalya ate gawooma okukamala. Naye gendako mu Democratic Republic of Congo, engeri gye balina ebibira ebingi, abo amasiinya Mukama Katonda yagabawa mu bujjuvu era bagalya, bagatunda ne mu butale. Yono e Congo, ate omanyi, simanyi mukimanyi nti e Congo ebinazi gye byatandikira okubirima. E Congo balimye ebinazi okumala emyaka mingi, era bw'ogenda mu mawanga gasinga okulima ebinazi mu nsi yonna, Congo bweri. Naye mu binazi nga byolaba bino bitulima eno e Kalangala, bwe batuuka okubitema, bwe kigwa bamala emyezi 3 nga bakijjamu amasiinya. Naye
nga ogyeko okukijjamu amasiinya naye ate bakijjamu n'omwenge omwenge ogwo gwa bbeeyi ogulira ssente nnyingi e Congo naye ebyo bannange abalima ebinazi bwe tunaatuuka awo nja kubibabuulira kubanga ekinazi tekikoma kuvaako ebyo byokka bye tufunamu naye ate amasiinya kyekimu ku byebbeeyi ebivaamu saako n'omwenge engeri kigibagukenulamu ekyo nakyo ndikibabuulira omululu ebyo ebimu ku bikwatagana okufumba amasiinya enva esinga okuwooma mu nsi yonna eziteetaaga kirungo kyonna okuggyako omunnyu Mukama Katonda gweyerabira okusaamu. Nze Bambalaza Busimakula omuvubi omulunnyanja okuvaana e Kalangala mwebale nnyo okulabanga puroguramu eno eya Zaabwe Moments.